Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaliro njagadde nziremukko ku mmwe abambuuzizza ebibuuzo ku video emu eri ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti ey'okunaaba okweggyako ebisiraani. Waliwo eyambuuzizza nti eddagala eryo nsobola oddinaabira mu bbaafu emu? Tekisoboka. Eddagala ly'okweyambulula tosobola kulinaabira mu bbaafu emu ate n'ogattamu n'ery'emikisa, nedda. Nkusaba ofune ebbaafu bbiri nga za njawulo, kigenda kuba kirungi nnyo. Funa ebbaafu nga bbiri za njawulo gy'onaabiddemu ekyogo eky'okweyambulula ate si gy'onaabiramu ekyogo eky'emikisa. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo, zirina kuba bbaafu bbiri. Bw'oba olina akasente osobola n'okugula engule n'ogula empya, tekiba na buzibu. Oba tolina kasente kozesa ezo eziriwo enkadde naye nga zaawule. Ebbaafu gy'onaabiddemu ekyogo ekikwambululako ebisiraani omuddibo biki ebyo, ebbaafu eyo ginaabiremu tugeze ekiro, ate endala ofune endala ebbaafu ey'enjawulo gy'oba onaabiramu eddagala eryo ekyogo eky'emikisa. Okitegedde? Ndowooza okitegedde bulungi nnyo, zirina kuba bbaafu bbiri bwe kityo bwe kiri. Ekibuuzo ekirala era eyabuuzizza ku nsonga eyo ku vidiyo eyo n'obuuza nti nsobola okubinaaba omulundi gwe gumu? Ne naaba ekyogo ekyambulula ku ddakiika eyo, ne naaba n'ekyogo eky'emikisa ku ddakiika eyo? Nedda. Kirungi osooke onaaba ekyogo ekikwambululako ebintu eby'enjawulo ebitali birungi. Tugeze osobola okinaaba ekiro ssaawa 4-5 ez'ekiro, kisinziira w'onaabidde n'abantu engeri gye baweddeyo ebweru, kuba ebyogo ebisinga bibeera bya bweru ku kkubo, kuliraana kkubo. Kati abantu balina kusooka kukendeera, esinga okinaaba ekiro ssaawa 4 oba ssaawa 5. Kati ekyogo eky'emikisa ate kinaabe ku makya ng'obudde bukya, ssaawa 12-11 kisinziira era wa w'ogenda okunaabira ekyogo ekyo eky'emikisa n'abantu engeri gye batambulamu, bakeera batya. Kati kiri eri ggwe naye nga kinaabe ng'enjuba tennavaayo. Nze okitegedde bulungi nnyo. Ekyogo ekisooka ekyambulula kinaabe kiro ssaawa 4-5-3, ate ekyogo eky'emikisa kyo kinaabe ku makya ng'obudde bukya 11-12. Bwe kityo bwe kiri. Ndowooza kati okitegedde bulungi nnyo. Mwenna ndowooza mukitegedde abadde babuuza ebibuuzo ebyo. Kambayo WhatsApp namba yange, singa obeera olina ky'oyagala okubuuza osobola okujja ku WhatsApp namba yange. Mbeera nja kuddamu bulungi nnyo naddala ku nsonga ng'ezo kati ng'ebyo bye nzizeemu. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bulungi bye munaaba mubuuzizza. Mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.